President, thank you. Mr. President, you impose sanctions on Rwanda because they keep violating the Washington Accord. But President Kagame said he will not withdraw from Congo. His troops will continue in Congo. What is your reaction to that? We're going to look into it very strongly, but they do have very big sanctions. Mr. President, there was a Yes, all right. Awo wennyini wetugenda okuba nga tutandikira olunaku olwaleero mwasibye muti eyo mikwano gyange abaleyo mwena mwenna abampuliriza mukola kyamaanyi okwekuumira ku Yugi Update TV. Mwebale nnyo, simanyi ng'eki gye nnyinza bbebazaamu naye mukolera ddala omulimu ogw'ettendo mw'ensonga waaki tukyatemya, tukyaliwo, tukyaweereza, tukyatemya bukofu. Okulaba nga waliwo abantu abagenda mu maaso n'okusharinga message gye tugenda mu maaso n'okuspreadinga. Okubawa information ekwatagana ku ggwanga lyammwe oba ku bonnansi bwammwe naddala mmwe abali emitala w'amayanja abagenda okunoonyeza ekigulira magala eddiba. Mbalamusizaako nnyo. Kakati US accuses Rwanda of violating DRC peace agreement. Kabikkuse era bwenjogerera Paul Kagame ebintu tebinnaba kubanga bimwanguyira. Tannaba kubanga afuna buweerero musajja mukulu ono. Kubanga information efulumye ey'omunda eraga nti eggwanga erya US litunuzza buto obwanga eri Paul Kagame eri eggwanga lye Rwanda era nga bamulumiriza nti yagenda mu maaso n'okuteekawo violate okusaggula embeera okwonoona embeera eri mu Democratic Republic of Congo. Takoze ekyo kyokka wabula agenze maaso n'okunyoomoola agreement eyasayiningibwa wakati waabwe Donald Trump, Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame. US egamba ono ya violatinze accords ze mwasayininga sebo Mr. President bino babyogedde babigamba Donald Trump era mu bigambo bya Donald Trump byagenze maaso n'okuddamu ndowooza obirabye yeewera nkolokooto era byandibanga si birungi ku sayidi ya Paul Kagame ow'e Rwanda. Ebigambo bino oyinza okuba tobyetegereza bulungi kambikuddiremu n'oluvannyuma tusimbule tumalemu omusu. Thank you. Mr. President, you impose sanctions on Rwanda because they keep violating the Washington Accord. But President Kagame said he will not withdraw from Congo. His troops will continue in Congo. What is your reaction to We're that? going to look into it very strongly, but they do have very big sanctions. Mr. President, there was a mu bimpimpi bambuuzizza ssebo w'ekitiibwa Donald Trump. Twalaba mu peace accords ze mwakola mu lutuula lwe mwalimu wamu ne Paul Kagame agreement gye mwasayininga. Tulaba nga Paul Kagame yagiviolatinze dda, yaginyoomodde dda era ng'agamba tagenda ku withdrawinga troops ze kuva mu Democratic Republic of Congo. Ekiba kibe oba mumutta mumutte. Donald Trump agambye nti eyo si nsonga, alindeko big sanctions, agenda muteekako big sanctions, big sanctions. Kitegeeza nti no zino sanctions baakakuba Paul Kagame ekyo kikyali kiwejjowejjo, kitegeeza waliwo ekinene kye balindirira okuba nga baleeta. Jukira Paul Kagame yagamba bano abasajja tebanyinaamu interest era basobola okunkola kyonna kye baagala. So bwe banga tebanyinaamu interest nga interest bazina muntu mulala, nze musuubira nkole ki? Sina kyakola, baŋŋamba njeyo security measures zange. Yagamba oba troops oba byakulwanyisa oba magye byonna byonna biziyita security measures ziya plantinga mu ggwanga erya DRC oprotectinga ye ng'eggwanga lye. Yagamba bwe nga tebanjagala aizuru nze sirina kyakikolera, they don't have any interest in me. Paul Kagame agamba bano tebalina interest yadde gyendi era baddemba okukola kyonna kyonna kye baagala. Kati obweraliikirivu agamba nabino ebigambo byenjogera wano yabyogera musajja wattu olaba nga ali mu nnaku ey'ekitalo ng'alaba saa yonna abasajja bandibanga bamufunzizza ate nga tewakyali kyakkola. Bino ebigambo oyinza okugamba neeyogeza nzekka wabula kambi kujjukizeemukko. They'd have applied. If
It's not a threat. Kati nga wenkolaze omusajja agamba tebakyanyinamu kyetaago siina kensigaza mu bbo tebalina kye banneetaaza so badde mbokola buli kye baagala naye nga nze tebabalima nti ngenda kujja security measures zange mu DRC ngenda zirekayo kati ova yayogera ebigambo ebyo eggwanga erya Amerika livuddeyo ne litandika okulumiriza eggwanga erya Rwanda nti be bali emabega w'okuviolatinga peace accords ezaakolebwa wakati waabwe Donald Trump ne Felix Sekidi. Jjukira bano baakola mineral peace deal wakati wa DRC ne United States of America. Ekyo toyina kyerabira. Kati USA evuddeyo ne mbuto obwanga n'ebukyusa n'ebuzza mu ggwanga erya Rwanda ng'ebalumiriza okuviolatinga Washington Accords. A peace agreement eyali aimingiddwa okukomekkereza decades of conflicts mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti zino entalo zibaddewo decades ne decades. Emyaka n'emyaka zize zibaawo. Babadde bafunye omukisa okugenda mu maaso n'okuziyimiriza. Naye Kyakapo Kagame ayongera mu maaso n'agenda zisigamu. Agamba tayagala zikomekkereze kubanga yandibanga wano waasinga ofunira dani okusinga ofuna obuyambi bw'omusajja Omumerika. Kakati nno embeera egenda kubeera nzibu nnyo. Ekiri mu ggwanga erya Rwanda kitokota si kisaanikire. Olaba wano mu Uganda babagobye bugobye mu Congo ne baba mu obuyambi ne bateekako sanctions. Kati gavumenti obwanga n'ebukyuse ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ebutunuuliza bannansi baayo. Era buli kibagenda mu maaso n'okukola elimination z'olaba property destroyments zonna zirina ensonga eriko behind. Bagezaako kuwenja butya bwe bagenda okufuna omusolo mu bannansi kubanga obuyambi tebukyaliwo. Babadde beefudde ba parasite nenga bwe nkugambye sources nnyingi nnyo eziyinza okuba nga zifeedinga eggwanga Uganda mu budget zonna. Naye olw'okuba nti no gavumenti eri so corrupted, erina ba corrupt officers abagiri munda, ba cabinet ministers abasinga bonna bali corrupted, ministries ezisinga zonna ziri corrupted. Kati ensonga lwaki olaba nga ssente balaba mu ssako y'eggwanga tezisobola kuba mazaako kye baba bagenda maaso n'okunyigiriza munnansi. Eri babadde tebafaayo nga ssente nnyingi ze babba mu byobugagga bya DRC saako n'obuyambi bagenda mu maaso n'okupaatikako n'okulimba amawanga ag'ebunaayira ne basobola okuba nga baba bafiidinga foreign aids. Kakati zaasalibwako obuyambi obwasalibwako. Kati ba ministers abamu abali bafuna obuyambi buno balaba nga babalinnyiramu eggere. Kati balina okunoonya okukola empenda zonna ezeetaagisa. Bino ebikolwa ebigenda mu maaso waliwo eyambuza n'agamba naye omukulembeze w'ekibiina kya National Resistance Movement bino ebikolwa abiraba nga bigenda mu maaso. Tumanyi ki nti oba ategeera oba takyategeera emyaka gyalimu gyegyo. Sawa zino tugambe nti nno ali myaka egitegeererwa. Byandibanga yazibibwa dda n'akatambaala ku mutwe, yasibibwa dda akatambaala ku mutwe ye kennyini nga tamanyi kigenda mu maaso. Kati ndowooza olaba gye kiraga. Of course asigaddeyo ng'ayinza obbakwatirako. Bamugamba olowooza Paul Kagame talina abamupika mga alemera ku nsonga eno wadde affe abasajja batufunziza ne gwe lemera ku nsonga eyo kubanga goli ekkubo lye tusigazza. Ensonga zino kkirizo bagaana bazirimu bombiriri bayinza obba bonsasule. Mu ggwanga erya Tanzania of course ye tasanctioningiddwa nnyo kubanga ye oluusi ebyobugagga ayina gy'abyesimira ebisingawo. Kaakati kisigaliddemu Paul Kagame saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Gavumenti yaabwe efundizizza nnyo, babufundiziddwa nnyo era nga n'omusolo babala gye gugenda okuva omusolo guno gwe bagenda mu maaso n'okubala tulowooza nti nno gugenda kubanga guyamba munnansi gwe nga woosuubira. Nedda tulabyeko omusolo gukolektingibwa ne basoma budget nga ssente ziteereddwamu tezimanyikiddwako mayitire tezitegeerekese na gye zigenda. Bagenda mu maaso n'okwaloketinga ssente mu budget nga ziri extremely bateekamu excess ezaabwe nga zisinga ne budget obunene. Ssente ze bafuna personal interest nga zisinga ne ssente zigenda mu ministry. Kati ekintu ekyo kifudde gavumenti ya Uganda okubanga ya bulabe nnyo eri eggwanga lyayo. Nina ekintu kye mbadde njagala weefumiitirizeemu. Njagala otunuulira obwakabaka bwa Buganda enkola gye buzze bukolamu ebintu bino. Gavumenti oba Parliament ya Buganda Kabaka yagenda maaso
n'okuba nga asiga emmwanyi mu Buganda negenda nebuna amawanga gonna projekiti eyo netuuka mu Mwankole netuuka luddawa ensi neganyulwamu ng'Abanyankole bakulaga era nga bakuwa n'obujulizi nti b'emmwanyi baali tebagitwala nga commodity era baagirimanga tebajja kulimba okugirima baagirimanga naye nga bagenda mu maaso bwe baagadde bagenda ne balondererayo nga tebamanyi nti nno emmwanyi erimuko ne ssente. Ekyo kiri ku likodi. Kakati waba bange emmwanyi Ankole yatuuka ekiseera n'egitegeera kikulaga nti nno Buganda eyina enkulaakulana y'amaanyi gy'esobola okussa ku Uganda. Ate singa etteeka lyali liwa omwagaanya Obwakabaka buno ne buba nga bwintaviewinga ne gavumenti tukkirize oba tugaane ensi eno Uganda yandibadde eri wala era yandibadde ekulaakulana. Kino bakikuweerako n'obujulizi Abanyankole. Sagala mugambe nti Yugi Updates addawo n'atufuulinga njagala mwerabireko. Kulira okulima emmwanyi mu Ankole emmwanyi twaziina naye nga zibeeranga bimuli nga kale season bw'eba etuuse tugenda netubunoga n'obutwalayo naye nga tukitwala kyamaanyi nti emmwanyi zisobola okuvaamu ssente. Obadde okimanyi nti enkola ya Buganda Katikkiro gyaleeta ey'okulima emmwanyi n'asensitizinga abantu okulima emmwanyi yasaasaanira Buganda Kingdom netuuka ne Mwankole kati twettanira okulima emmwanyi mu Mwankole. Obadde okimanyi nti yali puroguramu ya Buganda? Kankuweeyo akalowoozo. Omwana yaŋŋambye nti Buganda Kingdom eyina pulaani naye gavumenti eriko teyina pulaani. Kirowoozeeko. Singa Parliamenti ya Buganda yetuula mu Parliamenti ya Uganda gye tulina golowooza kyandibadde kitya? Singa pulaani za Buganda zeerina okudevelopinga Buganda ne Uganda yonna, singa gavumenti ezimplementinga kyandibadde kitya? Buganda Kingdom erina pulaani, gavumenti eriko terina pulaani. Oba ani yasayininga etteeka erigamba nti Kingdom tezeenyigira mu byabufuzi? Ani yakisayininga ekintu ekyo? Yali akimanyi nti bano abasajja bajja kukola ebintu owa gavumenti alabike nga atalina kyakoze. Singa programu zi Buganda Kingdom zeerina gavumenti ezimplementinga, Uganda yandibaddewa? Genda okirowoozeeko. Kati obujulizi obuwulidde bulungi nnyo. Kitegeeza ki? Eggwanga lyaffe lyandibadde liri wala nnyo naye gavumenti eno teyagaliza bannayuganda kuba na kalungi nakamu, tebaagaliza bugagga, ebaagala baavu. Ekyo mulina okukikkiriza oba mukigaane. Naggambye oli ku Yugi Updates Civic osinzira obba ng'otuwuliriza. Omulamwa gwe tuliko saagala tuve nnyo ku mulamwa tuterebuke newankubadde obwo obujjawo for by the way. Kakati America naggambye yakyusizza dda obwanga neerumiriza gavumenti ya Rwanda okubanga benyigira mu bikolwa ebyoviolatinga peace agreement eyakolebwa mu Washington. Accords zino zasayiningibwa mu Washington DC omwaka oguyise nga guggwako, ng'era n'ekigendererwa kya kwescalatinga to de-escalate tensions nga bajjawo obwegugumbuliro conflicts, era nga accords zino bombiriri zibalikwa yalinga okubanga balina okuwithdrawinga embeera etali ntuufu mu ggwanga erya DRC. Mainly nga baagala Rwanda withdrawinga amagye gaabwe mu Eastern Democratic Republic of Congo bagajjeyo, era nga kino ekikolwa kye kijja okubanga kiraga nti nno agreement zisupportingiddwa, kubanga kigambibwa nti Rwanda waba tajjeeyo majeege kitegeeza embeera tegenda kubanga ekkakkana, ate nga ajja alumirizibwa okubanga backinga armed group.
kakati Washington ebyava mu Washington nga bagenda maaso n'okwadressinga mu Kinshasa bagezaako okulagawo okuteekawo embeera ya neutralization eri FDR FADRA militants nga gano ge magye agagenda maaso n'okuba nga gatigomya eggwanga erya Rwanda mbu nga gasinzira mu Democratic Republic of Congo nago gabeere nga gaggyibwayo bagafuule neutral amagye ago galeme kubeerako sayidi gye galwanira. Eyo agreement nayo yaliwo naye ku byonna tewali kyakolebwa. Ekyo kinjagala okutegeeza. Era agreement ya promoting ebintu bingi naye newankubadde ye Paul Kagame yasigala agamba ebyo bwe byaggwa yavayo n'agamba nze sigenda kuwagira agreement gye twakoze. Era yagivaluatinga dda ng'agamba nti sigenda kujja defensive measures zange mu Democratic Republic of Congo ekiba kibe yagaana n'akomba ne kwerima. Oyinza okugamba muwaayiriza. Sooka owulire ku bigambo byonna tuli mu kwejjukanya information eno twagifunako dda. Tuli mu kwejjukanya. Tuli mu kukola follow up. Biki ebyaliwo, biki ebiriwo ssaawa zino. We refuse to remove defensive measures. Whether it means troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you are not dealing with the threat. What is the logic? Nyongera okujjukiza gwe mukwano gwaffe atanatweyungako nti oli ku Yugi Update Civic osinzidde oba ng'otuwuliriza, sharinga, likinga, commentinga. Kakati agreement eno mbadde nkyakwongerayo ebigambo bya Kagame obiwulidde. Ye agamba tagenda kujja defensive measures ze. Era kyekino ekiwaliriza bannamawulire okwogerako ne Donald Trump nti omusajja nga yeewera nkolokooto. Agreement gye mwakola yaginyoomoola. Agamba ye keetonye kegwake tagenda kujja troops ze mu DRC. Eyo ensonga mugenda gikolera ki? Era Donald Trump n'agamba nti alinde bigger sanctions. Ekigenda omubuutukira bagenda mubuutikirako mpuutikire. Obunkenke boolekedde eggwanga erya Rwanda. Kati ye of course Rwanda basinga okubalirako ly'eggwanga erya Uganda. Reason being bannansi abasinga bali mu Uganda bakakalabya emirimu gya gavumenti baguva mu ggwanga erya Rwanda. Kati ye abaalaba tekimukosa nnyo. Kyokka Munnayuganda gwe osigala ofundirizibwa. Ewammwe temulina mirimu, embeera naawe teri nnungi, wuyo omugenze ku byeyo nenga gavumenti yammwe yekola ki? Yegenda maaso n'okubatunda. Bino tubyogera akasembayo kuba essaawa yonna nabagambye abasajja balina olukwekweke olw'okubeera nga etteeka lino eryayise litukubira ddala obutaddamu kuyisa information ya kika kino. So gwe ategedde labisaako munno sheyalinga obutambi buno butambule musobole okubeera nga mumanye ekigenda mu maaso. Kakati agreement eno gye baakola wakati wa America ne DRC ya promoting regional economic integration naddala mu critical mineral sectors era nga baluyambibwako support y'eggwanga ya United States we babadde boogerako ne United Nations Security Council nga babriefinga eri mu Great Lakes regions ezirimu conflicts ez'amaanyi ewajjudde ebyobugagga jjukira olutalo lusinze okubanga nga lunyinyiitira. Tammy Bruce yagambye nti Rwanda saako ne DRC babadde tebannabeera nga bafulfiringa nga bamitinga commitments zaabwe eziri under agreement gye baakola wamu ne Donald Trump kibadde tekinnalabikibwawo era tetunnakiraba. Ye Bruce Watu waagamba kibadde tekinnalabibwawo era n'agenda maaso n'okunootinga ng'agamba Washington Accords jointed declaration had initially created momentum of direct engagement and renewed hope for sustained diplomacy between the two countries. Inti Washington Accords zino zibagendamu meetings ez'okukuza emirembe mu DRC
zaali zireesewo akaseera ak'okuwa essuubi nga balaba bano ababiri bagenze maaso n'okuengejinga. Gano amawanga abiri okutuula ne gatwesa ku diplomasi kyali kibawadde essuubi nti saawa yonna yonna wandirabikawo akalembeekereza, naye olw'okuba nti tebinnateebwa mu nkola embeera enge yandibanga egaze bugazi era tebannalaba kalungi kafudde mu accords zino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera eyongera kubeera ya bunkenke, embeera eyongera kubanga ebeera aliikiriza buli lukya. Lwaki? Kubanga bagamba Paul Kagame tatudde ate yeewera nkoloko tagenda kuizdowinga majeege kuva mu DRC. Kati kitegeeza peaceful accords baba bazimenya dda. Era Amerika evuddeyo nga teyeekise negamba Rwanda kati yagenda mu maaso n'okutabula embeera n'okusajjula embeera, naye yeerindirira ekigenda omubaako kigenda kubeera kizito mukko. Era Omumerika amulabudde n'amugamba ekijja si muntu gwegenda mu maaso n'okubaakinga abayeekera bana ba M23 nga woobyegaana neffe tukutadde kaaga 2 saa yonna yonna wandiraba ekinene ekikubuutikira. Nagambye oli ku Yugi Update Civic sinze obanga otuwuliriza. Era agamba Bruce tubadde tusuubira ocompletinga implications oba measures ne elements zonna zonna ezali mu agreement okubanga tuteekawo advance peace, stability ne prosperity mu Eastern Democratic Republic of Congo saako ne ku broader Greater Lakes regions. Bruce watu wagamba bino tubadde tubisuubira, tubadde tusuubira embeera okubanga ekyuka mukko naye okusinziira ku bigenda mu maaso nti amagye tegannaba kubeera nga ga withdrawing bwayo, tegannaba kubanga gagibwayo, kigenda mu maaso n'okubanga kitweraliikiriza tekituwa ssuubi yadde. Paul Kagame yeeyongera kwewaga, ayongera kweriisa nkuuli era atumalamu maanyi buli lukyagamba tagenda ku withdrawing amajeege ekiba kibe. Kati eno ensonga neefundikira ng'egenda mu maaso n'okubanga yeeraliikiriza. Era Bruce yagenze maaso n'okukomentinga ng'agamba kata okufacilitatinga direct engagement wakati wa Democratic Republic of Congo government saako ne M23 rebel group. Agamba Switzerland okubanga yagenze maaso n'okuhostinga round talks zino. Agamba kyabadde kyamaanyi era nga kituwa essuubi. Era n'agenda maaso n'okupraisinga African Union okubanga bakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okumediatinga abantu bano okulabikako mu lutuula wano. Era yaboogeddeko nga ba complementary eri Washington saako ne Doha process. Bano bataddemu nnyo amaanyi okubanga process zino ya Washington ne Doha kuva mu ggwanga erya Qatar tebazisuula muguluka, tebazisuulirira nga bagenda mu maaso n'okukola accomplishment mu talks zino basobole okuzza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Lwaki Amerika yandibadde efiirawo okubanga eddembe liddizibwa mu DRC, ye lwaki efiirawo okubanga Rwanda ava mu DRC? Nakugambye Amerika ye kyaliko ayagala abeere ayagala kuteekayo companies saako n'okuinvestinga ba investors mu DRC. Ne kino kimukaluubiridde nnyo naddala nga aliyo entalo ezigenda mu maaso. Ate ng'entalo zino zigambibwa omu ku ba accord keeper gwe baayogera naye ne bateesa nti entalo tusobole okuba nga tuziggyayo gyagenda mu maaso n'odduseesaamu. Kati kino kimweraliikiriza era kimutakusa omutwe. Era yagenze mu maaso n'okutangaaza Bruce nti omulimu gwa AU panels okufacilitatinga nga gukolibwa pulezidenti w'e Togo nga ye agenda maaso n'okwagala okuzimba eddembe n'okuteekamu amaanyi mu regions ezo eziri mu Democratic Republic of Congo. Agamba lasting peace in the Greater Lakes must ultimately be led as a sustainable by the regional itself. Nti eddembe okuddizibwa mu region Lakes kirina okukolebwawo mu kaseera mpawe kaagwa. Bo bennyini balina okuteekawo embeera esustaininga regions zino ne zitabeeramu butabanguko. Era agamba
contribution eya international conferences ku Great Lake regions okusizinga fire okumonitoringa saako n'okuvalifyinga kintu kya muwendo nnyo kijja bayambako entalo zino okubeera nga zikola ki nga zikomekkerezebwa naye baabigamba tetumanyi oba bo beetegefu okuba nga bakomekkereza entalo zino kubanga entalo kyekintu kye basinga okwagala kubanga bakiganyulwamu nnyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza nkugambye entalo zino baziganyulwamu nnyo era tolina woyinza kubamatiza ng'eno America ogenda maaso n'okuba sanctioninga n'obagaba bave mu DRC babbewa kubanga ye wasigadde ebintu byokka byokka eby'okubba bagenda ne batiisatiisa ne bateekayo obuyeekera ne bavaayo kati Paul Kagame yagamba mujjukira olutalo lwa 1994 abahutu baddukira eyo era bagenda mu maaso n'okutraininga buteddiza kye baagala bakomewo balumbagana eggwanga erya Rwanda balyeddize kati ate bijjidde mu kaseera ke kamu nga mutabani wa Habyarimana yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda yafa mu 1994 eyattibwa mu nnyonyi akomyewo naye ng'aligukidde mu ggwanga erya DRC mu Kinshasa n'akwatagana ne Felix Sekidi kati kino kyongedde omuwa amaanyi nga baga kati mulaba mwe mulowooza lwaki Habyarimana atuukidde mu DRC agenda ku miitinga bajaasi bano abahutu agenda sikana kano ka militant groups basobole okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Rwanda era yeye excuse gy'ayina era ekyo toyinza kimuggyako newankubadde Bruce awooninga n'agamba progress eno eyinza okuba nga tugigoberere nti nno yegenda okuba nga eteekawo lasting solution naye engeri gye yakyoboleddwamu edda era ne balemererwa okuwonalinga commitments bano ababiri tewali ssuubi agamba akageri ke kiri nti balemererwa okusustaininga saako n'okuteeka mu nkola commitments ze baakola mu Accords Peace Deal tetukyayina ssuubi ebintu byandibanga si birungi era ye agamba mu bigambo bye mu lulimi olufuutifuuti Bruce we are deeply disappointed by the Rwandese continued escalations of the conflicts which constitutes a direct violation of its obligations under the Washington Accords. Agamba tuleereddwamu nnyo olukwe n'eggwanga erya Rwanda nga bagenda mu maaso n'okuteekawo embeera eyongera conflicts mu DRC era nga kino kiraga bwatu nti bagenda mu maaso n'okuparticipatinga mu violation mu bikolwa ebigenda mu maaso n'okwandamayininga Washington Accords era kino bakitadde ku ggwanga eryaki erya Rwanda era ng'agamba we reiterated our calls for the immediate withdrawal of Rwandese troops, the sovereignty, territorial integrity and the political independence of the DRC must be respected. Ng'agamba ffe bakubiriza era tubasaba mu withdrawing amagye gammwe muwe ekitiibwa obwetwaze bw'eggwanga erya DRC mu tolitolizi byabwe mu bitiibwa byonna saako n'okuteekawo political independence ate n'okuwa ekitiibwa mu respecting obwetwaze bw'eggwanga erya DRC temusuubira nti nno muli eyo mujja kukolerayo kye mwagala eggwanga si lyammwe mu withdrawing okuva mu DRC eggwanga lisigale nga lyetwala bye bigambo bye Kinshasa yo DRC government bo bagamba mbu yabadde etandise okufulfiringa obligations nga baneutralizinga FDL militants particularly mu areas eziri under control nti bagenze maaso n'okuneutralizinga amagye gano bagajjeeyo bo batandise ddo tuukiriza naye Rwanda yekyagaanye tetumanyi kubanga eggulo twawuliddeko amagye ga M23 nga gagamba nti DRC egenda maaso n'okubakuba drones n'okubakubamu ebizuka egenda maaso buli omu alumiriza munne nti gwagenda maaso n'okuviolatinga peace talks ze twakoze commitments ogenda maaso n'oziviolatinga kati tumanya ani yaani
habula tulinze report okuva mu UN Security Council okusinza ku investigation gye bagenda okukola bajja kuvaayo ne answer entuufu era tujja kubanga tubibawa. Era Bruce yagenze maaso n'okuwoninga Washington ng'agamba Washington could explore additional measures to enforce compliance with the peace processes. Era ng'agamba we are not afraid to explore all available tools to promote accountability for those who undermine the peace. Era ng'agamba nti ye awagira Washington era agirabula egende maaso n'okuteekawo measures ezeetaagisa we ziba nti zeetaagisa okubanga bateeka process y'okuleeta eddembe mu DRC. Era ng'agamba ffe tetutidde tugenda tuteekawo buli ekyetaagisa okupromotinga embalirira saako kwabo bonna bonna bagenda maaso n'okwandamayininga eddembe oba peace deal eno yakusayiningibwa. Ffe twagala eddembe liddisibwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tukooye entalo. Era ng'agamba those who undermine peace should expect consequences. Bruce wagamba abagenda maaso n'okukyoboola eddembe okunyomoola eddembe eryateereddwawo bajja kubeera nga kabajjuutuka bajja kalabamu omusera. Era ng'agamba as a committed partner in advancing security and prosperity in the Great Lakes, the American people remain focused on the single objective. Ng'agamba baba America naddala eyo mu Great Region Lakes Abamerica basigadde bafokasinze ku objects era nga bagaba bali committed okwadvancinga security yonna gye beetaagisa okusobola okulaba nga bagugumbula oyo yenna agenda maaso n'okukyankalanya eddembe. Era bino byonna ebigambo newankubadde abyogedde tujjukira bulungi nnyo US kirina kyetakoze egenze maaso n'okusanctioninga eggwanga erya Rwanda n'oku-implementinga sanctions nga basanctioninga military leaders military commanders mu ggye erya Rwanda erimanyikiddwa nga Rwanda Defense Force babataddeko envumbo era ne bafirizinga ne assets zaabwe zonna ebyo byonna bina tubijjukira naye katusuubire nti nno binaakolawo omulamwa bino babikole naye nga ekigendererwa ffenna tukimanyi twagala eddembe libeere nga likola ki lidizibwa oba oliawo mu Democratic Republic of Congo. Kugambye nti oli ku Yugi Update TV k'osinzira obbanga otuwuliriza nga bulijjo kansomeyo abantu ng'omu babiri abagenze maaso n'okuteekayo endowooza zaabwe. Sente Power Walusimbi ogambye thank you for the good work sir. Weebale naye kubeerako okola omulimu ogw'amaanyi. Weebale kubeerako. Ani omulala wano Fahim Lukwago nawe kwoli. Great job my kabraza naye weebale kubeerako. Muhindo George Frey same. We really need peace in the part of the country. Nawe message yo bobaka obutuuse weebale kuteesa katusiime jury nawe oteesezza. Jenny Adams obaka bobutuuse. Sentongo David weebale kubeerako mukola kyamaanyi nnyo okubeerako. Banaye munzikirize enkome wano naye nga nabagambye omukutu gwammwe abajja mu comment section muli baddembe okwegulirayo ebibanja by'okulangirako. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba.